Dr. Spire diagnosed with hypertension, wine is over pressure. Wine is the pressure y'ekisaabu saabu. N'ogenda okusaagasaga nti nange nteeka akongere, ogenda okulaba ekikumi nkaaga ku kyenda, ogamba yakomawo ngereza. Abadde ne pressure eyo, ate kijjanga ebisansi pressure is diagnosed, it was not diagnosed hypertension, ate pressure mwekali. Era ng'olumu akugamba nti bigenda kolanga ku ease, cannot do perform the same things they used to perform with a lot of ease. Wava ku ddwaliro akawungeezi k'olwomukaaga n'akwata emmotoka n'avuga. Essimu teyaliiko, era ng'omuntu akutte mu fiira, essimu tuziggyako obutattaanganyizibwa. Okutandika okumanya nti waliwo ekitali kya bulijjo, okutandika okuba kusoma ne Dr. Spire nga tuziyitamu. For those who have worked with him, his points are always known, and their own day and night. Typical gynecologists, I know there are others who are here. Esimu tutukwako nga teriiko okumala akabaana, ssaawa emu, ssaawa bbiri ez'ekiro, ssaawa ssatu, ssaawa nnya. Tutandika okumuwuliriza nti omuntu ono akyali ku ddwaliro. Eyakoze nabo ku ddwaliro bagamba nti nedda yavuddewo n'avuga emmotoka. The whole night was used to ask from whoever could possibly know his whereabouts. Okutuuka ku makya tewaliiwo clear information what yaze. Zakeera ku makya ssaawa ennya kugamba nedda musi kya bulijjo. Omuntu ava ku ddwaliro buli lunaku n'agenda ewaka, oba n'ava ku henno n'agenda eruwa ku kafiitekini n'avaayo n'adda ewaka. It's rather unusual, but actually go missing for more than 12 hours with the phones off. So alarms were sounded and the search was started. Akati engendo okugera is a bit of a reconstruction of what we found out afterwards. When we went to the traffic police, they managed to play for us the CCTV coverage of the cameras on the highway from Zama going to Rweza. Kamera yasooka yamulabanga emmotoka n'ayitawo, kamera ey'okubiri eraba. Akati already yaseeyo about 400 meters is where the search was concentrated with the assistance of traffic police and other CID detectives. But before the car disappeared, it parked, it pulled off the road, parked on the left, then he walked out and he went ashore. And then he came back. Later on, what we found in the car, it was a motoka n'afuluma, yagenda kufuna sinagula eddagala. N'afumawo n'akola ki? N'alimira. Which makes us suspect eddagala lye yagula eryo erya aspirin liyinza okuba nga alina kyali awulira, kyali agezaako okulwanyisa. So when the car disappeared from the camera, and it was traced in the neighborhood, it was found in a rest house, we call it a hotel, that is a few meters from the main. Typical decision of someone who decides, I don't feel safe driving. Let me park on the roadside and I get a place where I can sit
till I get back. Twagenda mu hotel we yali twakulenga CCTV waliwo era netulaga nti emmotoka yajja mpola mpola neyingira nepakinga avaamu. Kakati bw'avaamu yayitawo buli reception n'abaako entebe byakola ki byatuulamu. So he didn't register the register of the hotel. Kakati bw'atuula n'abagamba ndowooza njagala kubaako kyenkola ki njagala kuwummulako. N'omuwala ogwo emanyi reception n'atuulako yeebaka n'abeera mu room. That was about 1738, even the 31st of this month, it was Saturday. Aba hotel tebamanya nti omudogo wadde room okuwummulako tababuulidde kimuleese era bamulekamu paka lwe bakomawo ekiro ennyo okukebera mu room naye ne basanga omuntu balese mu room tali bulungi yagenze. Kave mu hotel ngende ku postmortem. Ng'omuntu omu ku baasooka okutuuka scene, what I saw was someone who was lying in the bed with his head on the back side of the bed, struggling out of the bed. But he didn't get off the bed. Police came, did its investigations, went to Mulago, Mulekayo tuzeewo yalo kumakya era bonna atusaasira okukeerewa kuno postmortem obudde bonna yabututte. It was a 3-hour postmortem kuva ku ssaawa eno paka ku ssaawa 4 etugereka mu funeral home. The postmortem found only one thing. It found the vessels that supply the heart, what we call the coronary arteries. One of them was narrow. One of the walls of the heart, what we call the ventricle, showed signs of what we call ischemia, what we call poor blood supply. Emisuwa egigenda ku mutima gyatwaliwana egibanga omusaayi ogenda kukola ki tekumala era obubonero bwasaaniddwa omutima ogwalemeddwa okufa omusaayi ogumala okulemererwa, what we call an acute myocardiopathy. There were no external injuries. The stomach was empty. The body was in that. There was no sign of violence. There were no bullet wounds. The cause of death, as concluded by the pathologist, who is the police surgeon, Dr. Miyaruhanga, is acute myocardiopathy. Oba omutima okulemererwa omusaayi gukola ki kutaki kunuspire afudde natural causes. Buli omu ali wano afuna obuvunanyizibwa okugenda abeekomesa ejjasindi akolekitinga erikodi ebadde yiseewo nti ekituufu ekiri ku lupapula ekisangiddwa era ekimanyiddwa kyekyo kyenjogeddeko ng'omuntu eyabaddewo era abadde mu postmortem. Nsaba ab'amawulire y'omu media house byatulemu message eno mugitambuze ng'eri bwe mwagitusiza ku bantu bonna abaagifunye era ne bagifuna
Whatever the information is fingerprints. Nsaba okumaliriza nga mbeebaza mwenna tubeererawo era nga mbakakasa nti ebbanja limutuwoze Mukama kyakibasasula. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Simanyi kulangaga era ngenda kuyisa mu bwangu. Omutambizi omukulu abasaaserdoti mwenna, okungubazi bannaffe mwenna, biti byaffe sigenda bimenya. Ku lwa famire, taata Bisika Mukyaya ne maama yasikira maama ne baganda bange abaliwo Dr. Jibe Sentongo Spire ne Mr. Sally Jerome n'abaana gye bali eyo badde nsaba nabo banjule ate nga tebaliiwo okuva ku bukulu Kyala Baaba Jeeni Nassanya ataliiwo Josephine Spire Nantonga ataliiwo ali e Bungereza Namuddu Jessica ate Dr. Spire Kigundu Dr. Joseph Kayinga abatatiwaako omugenzi agobererwe Dr. Spire Sentongo nange nengoberera ne Geoffrey Segawa Bugagga naye nga waali ne Sally Jerome asembayo. Dr. Kigundu Spire yaani Dr. Kigundu Spire yazaalibwa nga 16 Septemba 1977 naye ng'abadde agenda kweza myaka 48. Yazaalibwa ku Mutala Butozi Kyesiiga Kyotera yadde nga yabeeranga Masaka. Yazaalibwa omwami omugenzi Mutawonga Joseph Spire n'omukyala Elizabeth Mutawonga bombi bagenzi. Yasomera Kimanja Blessed Sacrament Primary School mu myaka gyonna alyoka aveeyo asomere ku secondary St. Henry's College Kikugu n'amalira senior 6 Masaka Secondary School. Yamala eyo n'asoma ebyamagumba diploma doctor Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery Makerere Medical School. Era ng'ekiddayo n'asoma ebyabakyala oba Masters in Obstetrics and Gynecology. Bwe yamala akabanga n'addayo n'asoma n'akubuuka mu by'okulongoosa okozesa technology wa kamera ewandiise minimal access surgery oba laparoscopic surgery. Essomero e India n'akomawo n'atandikawo okusomesa abalala abandyagadde okuyiga ennongoosa eyo. Bwe yayongera n'ayogerako ne masters mu kulongoosa okwo, n'ayogerako ne twaliise ebyokuzaala oba fertility, masters in fertility and embryology gy'abadde amaliriza. Alese omukyala n'alongo alese abaana betugenda okulaba abaana 3. Ebintu bibiri byengenda okwogerako. Ekisooka webaza mwenna abaza olwaliwo buli omu bange saawa zino kubanga toli ku mwoyo era ebyakayingiza bingi. So the choice eraga nti connection gy'olina Dr. Spire baddimenso nasigenda kubakola ab'ebitongole abaza ekindongo ab'enganda bamukozesa yakozesaako fenna nga bwetulina katifa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tugumiddeku mmwe olw'okuba nti mubadde wamu. Ekyokubiri fenna famire Dr. Kigundu Spire tukusiima kubanga obadde taata bakuwesiga
era tuteebaza tukubaakuma nga famire tukulembera twagala nabyo tukoledde nga famire nabyo nabo byokoledde abo bonna Dr. Justin bayogeddeko abalwadde entuyanja bajjanjabye ebyo ne beyabuukiza okulaba wiiki eno etandika era bagenda kutya bayababuukiza okulaba ebyo byabuukiza okulongoosa dokita yagamba okubira abasimu bagambe tekujja so tukwebaza maaso g'omukama tukimiridde tugamba nti sikitoma ekisembayo atugenda kuteekako enkofiira ya musawo okubeera mbadde musawo era mbadde engobeera yonna ebaddewo abanga kano agayise lw'omukaaga 26 ssaawa ez'akawungeezi olwongezi saba mpesejjeni 2 olw'okuvaayo bulungi Dr. Spy ava ku ddwaliro Kenro n'avuga emmotoka okusingira ddala twebaza Katonda eyamutuwa n'amutonda n'ebitone ebingi n'amuwa amagezi amangi ate n'amuwa n'ebirabo ebirala bingi nnyo abasinga be tugabanyeeko netwebaza abazadde be abaamukuza obulungi ennyo wampisa ng'alimu ebirungo bingi nnyo netwebaza omukyala n'abaana abamulese n'akola obuteebalira Dr. Kivuga abadde akola nnyo nnyo netwebaza abantu mwenna abakutteko mu ngeri y'enjawulo asomesezza abantu bangi nnyo janjabi abantu bangi nnyo Dr. Kivuga abadde alina layini myezi nga mitono nnyo bakomeko tubadde okujja kulaba nga abalwadde ali lwaki osobola okuba nga obukyali naye ngerawo esangala byasatu abadde bayomba netwebaza mwenna abatukwatireko n'abatuwalite mu kaseera tutuusa okusaasira eri famire ye eri board of directors the staff n'abasawo ba Kenro n'abasawo abalala bonna kubanga Dr. Kivuga olwokuba abadde mugezi nnyo nga takoma kukola wokka mu ddwaliro naye nga n'abasawo abalala bamuyita n'abakwatirako balwaliro ag'enjawulo twebaza n'abo bonna abadde akolagana n'abantu bangi nnyo 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 nga buli kizibu ekibeerawo alina solution buli kintu toyagala nga akugamba kubira ono olaba oti Dr. Spire alabika oba yamanya nti tagenda kuwangala kubanga emyaka ageesebe egiise naddala emyaka nga 12 egiise abadde ngaali ali bw'otunula emabega olabekanga abaddeko oba asiibula ng'alina ebintu byakola ebitali bya bulijjo kubanga Dr. Spire yali akulira eddwaliro bakumi buli kimu yakikola naye emyaka esatu egiise zeyampita n'agamba nti mbadde njagala gooya mekudalika namuga Dr. nze besikisobola naddamu nakingamba era nemokaga sijja kusobola naye lumu nga wayisa emyezi ng'ebiri esatu lwalina lwamukaaga nga nzikula abulwadde nampita nantuuza mu kansi nangamba omanyi lwali lunaku oba zalinga mwenda nangamba omanyi okubanga lumokeko nangamba bwetobaokola gende wakimanyisowayo neyekumuliro ujja kukwatira kakati n'abeera ng'atusengeka atusomesa ebintu ebyenjawulo nga yejjako emirimu alibabira abantu abalala ng'alinganga oba amanyi kitagenda kusobola kubeera Dr. Spire abadde taata waffe kubanga era yeyakujjawo Kenro Hospital n'atusomesa ebintu bingi buli kimu abadde akola nga teyeebalira ate abadde w'amagezi nga buli kimu akitegeera wadde ye abadde galina polisi naye nga mulisitiga endala zonna byonna abitegeera bulungi tweyama nti nno ojja kugezaako kugeza kubanga Dr. Spire abadde n'ebirowoozo nga alina ebintu byayogera naawe bamutya n'agamba tujja kuza n'enroba eno etuuke ne ku kkubo njagala ndabe wano essomero njagala ndabe wano kitinga alina ebintu byayogera nga bingi tusaba tukwatireko tulabe nga
ekirooto kye kireme kufa kitwale mu maaso nga Mukama ye mubeezi waffe. Muwala waffe banaye tweyanzisa nnyo byonna ekikoledde ensipaya abadde mukodoli wange ensipaya abadde mulungi ensipaya abadde amunyo wange saba Katonda amusaasire amuwulize emirembe tusaba mutusabire famire mutusabire balongo mutusabire abaana bakyali musabire kubanga watali Mukama tewabisoboka badde tutambulira ku Joinspire nga buli kimu Joinspire kino Joinspire kiri naye Katonda ageranga wabayagati tweyanziza abatubeereddewo okuba olunaku olwaleero tweyanziza abatukoledde byonna saba Mukama Katonda abaddiseewo Mukama Katonda Joinspire Amen.